Chalo yegwe kutegeza kugobaita Winnie Nwagi amachagonda ko badafa ba Swangz Avenue basobodo okubatenga contract ye basobodo okubatenga bajiziza bujja amole gabadde gatambula okuva mwaka ogwedde 2019 nga bategeza nti omukyala gabayita Winnie Nwagi ne management yetta ensonga zonna nga bwe zitambula ayinza okuba ali mu lusuubo olw'okubatenga olw'embeera nti basobola okuba tebasayiningawo omukyala gwe bayita Azawi embeera no basobola okubatenga ejjero omukyala bamusayininga mu gwa 2014 mu Swangz Avenue atagimanyiko omukulu gwe bayita Benoni yasobola okubatenga ekintu ky'endongo kyasobola okubatenga Kizitomu n'asobola okubatenga atandika lebo gye bayita Swangz Avenue ng'emanaginga abayimbi ab'enjawulo era ng'omwana gwe basookerako ddala waliwo akanakalezi bakayitanga Youngzi mu mwaka gwa 2012 basobola okuba tebakasayininga Swangz Avenue nesobola okubatenga yakulira ddala neva ku ky'okupromotinga abayimbi ne bakola studio ez'omulembe bayina TV production ez'enjawulo babakolera obulango era nga business nnyo ezibasobodde okuba tebakwasa banafa ba Swangz Avenue nga boss wa Swangz Avenue omukulu gwe bayita Julius Chaze ate nga founder waayo oyo omukulu gwe bayita Benoni abamujjukira obulungi yali ayimba n'omukulu gwe bayita Vampos bagwe gwe bayita Vampino kati omukyalo ono ali mu Swangz Avenue omukyala gwe bayita Winnie Nwagi yajjawo we yajjira omukyala gwe bayita Ntale naye yali yakava mu kibiina ekino kye bayita Swangz Avenue bajjawo mbeera nesobola okubatenga etambula Winnie Nwagi ngaze Ntale naye asobola okubatenga yeegoba olw'embeera asobola okubatenga etambula waliwo amulala gadde gatambula ebifaananyi bibadde bitambula nga biraga olw'embeera omukyala gwe bayita Winnie Nwagi nga tubadde tusuubira nti management ya Swangz Avenue egenda kubatenga esazaamu contract ye bwe twogera contract ebadde dormant ebadde tebanagiza bujja okuva omwaka oguwedde ng'agamba ayagala bamukolere akavulo naye nga management ekyaganye era nga n'omukulu Julius Chaze namulirako ng'ategeeza nti akadde kanaba katuuse omukyala gwe bayita Winnie Nwagi okubatenga mukolera ekivulu bajja kubatenga bamukolera paka okuva 2014 paka omwaka gwa 2020 tebamukolera ngayo kivulu na kimu awo no Winnie Nwagi kwe kuba emmeeza n'ategeeza nti ekibiina njagala okubatenga nkivaamu omwaka ogwedde ne guyitawo mpola mpola wano no covid wajjidde naye abadde ayagala kwekyanga n'agamba kansigale mu kibiina omukyala gwe bayita Winnie Nwagi asobodde okubatenga azze n'ebizibuzibu ebisobodde okubatenga jakuba producer yakubako maid we abayimbi ab'enjawulo tabalamu oba omumanyidde omukyala gwe bayita Winnie Nwagi akutimpula kati olunaku olwale badafa ba Swangz Avenue basobodde okubatenga bamwogedde contract ey'okubatenga bamumanagingira music we era nga omukulu gwe bayita Benoni asobodde okubatenga Benoni agambye bw'ati nga basayininga omukyala gwe bayita Winnie Nwagi nga bamwongera contract ye. It's been an amazing journey. Say, sister Kajani, but nice, and we still believe there's a lot of ye mukulu oyo gwe bayita Benoni babadde ku Swangz Avenue ku office zaabwe ne balooya bonna babaddeko ng'omukyala Winnie Nwagi agambye bw'ati agambye nti endongokedde mwekolole ye mukyala wuuno. I'm grateful to be working with you guys. It's been nice working with you. Sina buzibu yadde. Katinjaga tushidemu. Ye mukyala oyo gwe kutegeezaako gwe bayita Winnie Nwagi asobodde okubatenga bamuzeemu okubatenga bamumanaginga waliwo ebifaananyi ebibadde bitrending akadde kano abadde Fort Portroy gye asobola okubatenga agenda kigamba nti waliwo omusimbi gwe asobola okubatenga afuna era nga n'olunaku olw'enkya nga Uganda ejaguza independence myaka 58 ne bamu ku bayimbi bagenda okubatenga bakuba share y'enjawulo wawo n'ennyimba nnyingi ze bagenda okubatenga bakuba Winnie Nwagi kigamba nti akasente ke asobola okubatenga afuna ke kamusuula eddalu ne mulaba ebifaananyi ebyo byasobola okubatenga bitrendinga ku social media omukyala gwe bayita Anet Nanduja asobodde okubatenga avaayo n'ategeeza omukyala gwe bayita Winnie Nwagi bw'aba ayagala okukola erinnya talina kubatenga yeeyambula namutegeeza ebyo ebintu asobole okubatenga abikyusaamu abantu bangi nnyo basobodde okubatenga boogerera Winnie Nwagi ne management ye tubadde tulinzeere esobole okubatenga efulumya eddoboozi ate bo bagambye omwana waffe akuba owuwe bamwongedde contract nga bwesobodde okubatenga etambula kati nnyo ku mukyala gwe bayita Winnie Nwagi genda okubatenga kutegeezaako Winnie Nwagi ono bw'omulaba oyinza okugamba nti mwana yakulira wa mwana wa ku site yakulira ku Ntebe Road awo era ku kaalo ke bayita Namasuba awo gasobola okubatenga azaalibwa taata we bamuyita Kabito Henry ate nga mama we bamuyitanga Sara Namudo yamufaako ndowooza yalina emyaka ng'esatu era omukyalo yazaalibwa mwezi gwali gwa 7 nga 1989 omukyala gwe bayita Winnie Nwagi oba muyite Winnie Nakanwagi gwe kutegeezaako mu kibuga Kampala yasobola okubatenga ayavulira omukyalo oyo
okusoma kwesomera kusomera baita St Agnes Nagrama Primary School buyavaako neyeyunga kusomera baita East High School senior 1 paka senior 2 buyavaawo kwegatta esomera baita Migadde College akadde baita aba Makere High School eri ku Bombo Road mwaka gwa senior 3 ne senior 4 nasobola okubatenga akitambuza mu A-level yasobola okubatenga agenda ku Namagabi SSI Zeka Yunge yasobola okubatenga amaliza senior 6 awona mu vacation ya senior 6 omukyala gwe bayita Winnie Nwagi yasobola okubatenga afunira olubuto oyo omwana gwayina era wano yasobola okubatenga afunira olubuto boyfriend wo yasobola okubatenga amutegeeza ajjemu olubuto Winnie Nwagi n'agaana n'agamba nze omwana nja kubatenga muzaala okweyongera ku university byasobola okubatenga bigaana era utata we nasobola okubatenga akafiizi teyasobola okubatenga amwongere mu school fees agamba kasita wafunye omusajja genda akuweerere ate nga bonna embeera akasente kali tekaliiwo omukyala gwe bayita Winnie Nwagi era ategeeza n'agamba nti omukulu ono gwe yamiitinga baali basabira ku kyagi bayita Miracle Center side zero baga eyo yasobola okubatenga agwira mu mukwano n'omukulu yasobola okubatenga amuzaala mu baby girl akadde kano omwana omukulu oyo nategeddeko amanyi bamuyita Vincent Joshua omukulu oyo era yamumiitinga bali mu bayita gye bayita Coca-Cola rated next abajjukira obulungi 2014 era n'omukyala Winnie Nwagi empaka ezasobola okubatenga kiramu era ng'alina omwana Winnie Nwagi omwana omugwe bayita Destin Valeria Mirembe oyinza okwebuuza nga yali talabika Winnie Nwagi ategeeza nti baawe yali asinga okubeera n'omwana ono era ng'obudde baali babeera saidi z'ensangi ngendo ng'ekolodde ye nga tata w'omwana yayina omwana era okusoma kwe mpolampola Winnie Nwagi nga bisobodde okubatenga bigaana nga okutegeezezza ali mu vacation kwe kubatenga ayingira mu kampuni ya MTN awo ng'atunda layini okujoininga abantu ku MTN mobile money biki byonna awo no gyali contract myezi 6 bwe yavaayo kwegatta bagita waliwo kampuni y'emmwanyi yasobola okubatenga naye agikolera emyezi nga 6 n'asobola okubatenga avaayo awo 2014 atandika okubatenga ayingira yagendangako ku studio ez'enjawulo nga Monster Studios nasobola okubatenga backing abayimbi ab'enjawulo nga Even Lagu Lady Titi Haruna Mubiru awo nga nenga ku Monster Studio gyasinga okubatenga abeera awo n'ekiroto kya Coca-Cola rated next wekyasobola okubatenga kijja omukyala kwe kubatenga yakwata yasobola okubatenga gira bannafe aba Swangz Avenue basobola okubatenga bamulaba kwe kubatenga yatandika n'akayimba ke bayita embeera njagala funa ku mbeera bakajjukira obulungi akayimba ako n'asobola okubatenga yajja omukyala gwe bayita Winnie Nwagi gwe kutegeezaako era nga primary school mu masomero agamba nti ye ndongo yajagala dda era agamba nti mukubi wangalabi era nga n'amazina amaganda gaali gamunyumira nnyo n'omukyala gwe bayita Winnie Nwagi yegombanga nnyo omukyala gwe bayita Irene Namubiru n'omukyala gwe bayita Juliana Kanyomozi naye ng'ategeeza nti endongo yali ajagala naye ng'agamba omutima yali agala kubatenga akola ku TV era nga yegomba nnyo omukugu bayita Bale Francis engeri gye yali asomamu amawulire ku UTV obudde obwo abajjukira obulungi omukyala gwe bayita Winnie Nwagi gwe kutegeezezaako era ng'ategeeza nti ne mu kukula kwe okuva primary school yakulira mu masomero ga boarding olw'embeera nti mukyala yali wa ttabu nnyo ng'akuba ekikonde mu primary nga bwaddalu nnyo omukyala gwe bayita Winnie Nwagi gwe kutegeezaako akadde kano bannafe aba Swangz Avenue gwe basobodde okubatenga bongedde contract olw'embeera oyinza okwebuuza empisa ze azaakuba bapulizenta waliwo wafaani we yali amukwata ebifaananyi kwe kujjako essimu n'agyasa abaddeko n'emisango mingi nnyo abajjukira ng'akuba maidi we abaddeko n'ebifaananyi bibadde bitwendinga akadde kano ne beebuuza ayaya Winnie Nwagi bw'oba oyagala okubatenga omubuukinga gwe gamba nti oli saidi za mukono awo miliyoni nga 2.3 gamba nti Masaka Mbalala wa okutandika ne miliyoni 3 okukubira omukolo omukyala we gwe bayita Winnie Nwagi gwe kutegeezaako yembeera bwesobodde okubatenga etambula ye munnaffe oyo gwe bayita Winnie Nwagi asobodde okubatenga agudde ebintu bya Swangz Avenue bamudiddemu akadde kano waddewo omukyala gwe bayita Azawi yali atiddemu ng'amanyi nti Azawi agenda kubatenga amukuba endongo yali amanyi nti bagenda kubatenga bamugoba naye nga Azawi naye yasobola okubatenga ajja n'asobola okubatenga ateekawo ekyenjawulo mukyala ono Azawi naye yava mu bandi gye bayita Kamabande yali akuba zirayivu ze zikava ng'akuba nnyo reggae zidansolo zonna ez'ettabo mwana muwala nno omukogo bayita Julius Chaze yasobola okubatenga amulaba n'amusayininga kwe kuba akadde kano ali mu Swangz Avenue mulimu n'omukyala gwe bayita Vinka Veronica akadde kano bamusayininze bannafe aba
Sony Music asobola okubatenga musayininze ndowooza omwaka ogwedde Sony yasobola okubatenga esayininga omukyala gwe bayita Vinka awo nno Winnie Nwagi kwe kuzimba omutima n'agamba bano abasajja endongo yange lwaki tebagifaako wona wosozera okubatenga owuliriza bwekitambula bwekitambudde